Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala naddala ng'olina obuzibu okubeera nga tolina bulungi bwagazi ng'obwagazi bukusumbuwa jjukira omuntu oba omukyala yenna bw'obeera nga tolina bwagazi ekitegeeza n'ag'omugga gaba gajja kubula n'olwekyo nkusaba ofune eddagala lino obeere ng'olinywako libeere nga likuyamba okwongera obwagazi mu mubiri gwo ensonga ezo ez'omubuliri zibeere nga zikwanguyira. Okusookera ddala nkusaba ofune kye bayita ekibwankulata, funa ebikola by'ekibwankulata nga bw'okiraba, ebikola ebyo biteeke mu kaseffuliya. Nkusaba ofune emirandira gy'ekikindukindu. Gino emirandira gy'olina okufuna kyekyo ekisansa ekitera okumera wansi eyo mu lutobazi oba mu bisenyi naye okusinga ddala mu lutobazi kisinga okumera so batemako n'ensansa eziriko emikeeka n'olwekyo funa emirandira gy'ekikindukindu emirandira egyo nagyo kigatte ku kibwankulata ekyo kati nkusaba eddagala eryo ligatte wamu kusookera ddala emirandira egyo egy'ekikindukindu sooka ogirongooseeko bulungi gyoze n'oluvannyuma osobola okusooka n'obanga kisekulasekulamuko n'oluvannyuma giteeke mu sseffuliya omwo ogattemu n'ebikoola by'ekibwankulata nga bwe nkugambye. Kati eddagala eryo liteeke mu sseffuliya, teekamu amazzi, liteeke ku kyoto litokose. Bwe limala okujja ng'olaba olifumbye bulungi lijja ku kyoto liteeke wansi liwoole lisigalemu kibuguumirizi ebeera ng'onywa ku ddagala eryo ligenda kukuyamba okwongera obwagazi mu mubiri gwo. Beera ng'olinywako olunaku osobola okunywa ekikopo kimu ku makya onywako ekitundu ne kawungeezi n'onywako ekitundu ky'ekikopo ogenda kubeera ng'oyambibwa olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo mu kwongera ennyonyoogezi z'omukwano mu mubiri oba tubuyite obwagazi. Gw'atalina bwagazi beera ng'okozesa ku ddagala eryo ogenda kutereera ogenda kufunawo enjawulo ku nsonga eyo ey'obwagazi. Bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp nnamba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.